Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwakyatambula naffe njagala kubaako wano bigambo byenkuwa olunaku lwajjo mukungubagira omugenzi Tamale Mirundi Joseph yafudde oluyakire ekyakeseza olunaku olw'okwosa ejjo kakati abantu bangi boogedde ebigambo bingi abantu bangi boogedde ebigambo bingi ku mulambo gwa Tamale Mirundi njagala okutegeeza ti ebigambo ebimu ebyogeddwa tebitukakatako kubeera nga tubikuleetera wabula waliwo ebitonotono byenjagala okubanga nkuwa era ngenda kusooka kuwa bigambo bya Bajjo ono mumanyi bulungi nnyo era mumumanyi ng'omuntu atatera bwerya ntama bajja ayogera ebigambo nga webiri abyogera nga wabitegeera era njagala okukulaga engeri gye yalumbyemu omukulu amanyiddwa nga Generali Yoweri Kaguta Museveni. Bajjo ono alabiddwako emirundi mingi nnyo ng'ebigambo bingi byayogera era nkuleetedde bimu ku bigambo bye ebyenjawulo ate nga ye akyogera lunwe ti ye mu kibiina kya NUP takiwagira wabula awagira enkyukakyuka era kyovulanga emirundi mingi alabiddwako ne bannankyukakyuka ab'enjawulo. Sooka osubscribinga gwatanaba kubanga osubscribinga obeere ng'ate tomisinga nsonga yonna oluvannyuma lw'okukwata ku kadde aka notification mu ngeri y'emu nja kukusaba osooke otuwe ekigalo nga bwentera okugamba gy'okoma okulikinga information gy'okoma okugiyambako okubeera ng'etambula kakati mu ngeri eno sooka otuwa ekigalo ate genda ne mu comment section teekamu obubaka obeere ng'ate otumira oba otuwa amagezi oba olina nsonga gy'oyagala tutegeeza giteeke mu comment section tugenda kubanga ate tutambula nayo kakati mu mbeera eno njagala kubanga nkuwa ebimu ku bigambo bya Bajjo then oluvannyuma ngenda kuwa n'ebirala byazzenga ayogera ku nsonga era ze zimu ezifaanana bwe ziti. Omukulu amanyiddwa nga Bajjo kamukuwe bulungi nnyo nzije tubeere ng'ate tweyongerayo mpola mpola nkutu gwa Red Zone TV oba tunaba kubanga osubscribinga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna. President Museveni message egende gy'oli kyamanyi ku TV obiraba lekera okozesa abaana ba banno naawe ogenda kufa nga Tamale ana wetaanayo tojagenda na State House na motoka z'otambula nazo taata Museveni olemedde ku buyinza omanye kuwa abantu abalala chansi olemedde ku ggwanga tuyambe buyambi olekerawo naddala okozesa ffe abaana Abaganda otufudde ebiwubatuutu otufudde ebisirusiru ebisekererwa era nsaba State House naleba n'omusajja akawa obuziga bw'okusiba oluseke ebintu by'okutondebamukayenga nalabye omusajja akaaba nnyo Tamale yafa asonyiye gundi Tamale yaŋŋamba talina gwe yali asonyiye mu State House omusajja akawa obuziga genda okubeera osedde otowaliza Tamale alina gwe yasonyiwa abantu abo bamuyisawo tasobola kubasonyiwa era abaddenga mu kabuli mu ggulu ne ku nsi siribasonyiwa ojjawo omwoyo ogugamba Tamale yafudde abasonyiye nga basonyiwaganye atayigidde ku kino Tamale kyayiseemu nti bano abasajja tebasonyiwa ekituufu Museveni tasonyiwa Museveni tosobola mukolera n'akusasula bulungi kati fe abavubuka ffenna abali wano tutwale leesonga bino bya ddala si byakuba nduulu si byakukyamuka mukkirize nti ebyaleemu mbi eringa kyuma kya sukaali ebaako kiina bannanyikyo ba dayirekita kirina abamanaging dayirekita kirina abalima ebikajjo kirina abasoloseera kirina balitayira ne bakonsuma gogwawo wagira ebyaleemu bangi besanze ebweru basabye emmere nebagamba gyolese mmere enjala etuluma naye nga mu nkola entuufu kajjo nange neeyiiya lwakuba Katonda yampa eddoboozi okulaba nga ntuusa ebizibu byamwe gye bikwatako era nsookera kugamba abakungu bazi mwenna abali wano nti tukooye ebigambo tujja kulube ne mukuba entuulu ne musanyuka naye mulinyiiga ddi okola action ne mugamba kati tukooye okubanga obukubi enduulu tukyusiza tutya obulamu bwaffe. Yes, bigambo bwe bityo bw'obiwulidde bwe yabyogedde sigenda kubanga mbyongerezaako wabula Bajjo ono azze emirundi mingi nnyo nga bwe nkugambye awulikiddwako oba awulikiseeko emirundi mingi ng'alumba era ng'ebigambo bye tabirumamu tabibikkako omusajja ayogera ebigambo nga bwe biri era ensonga lwaki waliwo eyabimbuuzizza yabinsabye ebigambo bino n'ensalawo nkwongerezeeko n'ebyemabega Bajjo emirundi mingi alabiddwako ng'akwatibwa alabiddwako ng'ayisibwa mu mbeera etali nnyangu gerawo omanyi ng'oyinza okugamba munnabyabufuzi embeera mirundi mingi nnyo gyalabiseeko ng'ayisibwa nga munnabyabufuzi bamukwata ne bamutwala mu buduukulu obw'enjawulo ne bamuyisa mu mbeera gye bamuyisaamu wabula ye muntu asigadde ng'alemedde ku nsonga z'ayogerako omukulu amanyiddwa nga Bajjo ne bino kambikuwe nzije n'obubaka bwammwe bwe mutaddeko mu mawulire ge tusembyeyo okuba ng'ate tukutuusaako omukutu gwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole ate obeere nga tomisinga nsonga zonna.
buli ssaawa neebanga ng'ate yetuweesa wano mu maziga bw'atayiga era atakula mutima olinga ddi. Era bannayuganda mukimanyi nti ekisuuzo mwasibako embeera embi mutya nnyo okufa. Mama abali wano muli bazadde mwazaala abaana nina mukwano gwange ebbala musijja mukwekerera God forbid omwana we yafa naye amuteekamu obuwumbi busatu omwana yagaana okuwona ze naye nina mu ngalo bwe kitegeeza Katonda yagaba obulamu kubanga ssente n'emmundu tesobola kutaasa ekikutaasa kiva wa Katonda kubanga eri gyewajjamu ku nsi tewagimanya. Kati bannayuganda mwenna ekibasibye mu mbeera embi mubeera mu kkuba nduulu mugabye okumanya okuwanirira eddembe lyammwe nga mutya okufa n'emmundu. Ndagazaako balwanirako naye mukuba mulwali because twabaloona fena bagenda tutabagwewo mwana ye naakola vidiyo abasajja abo bankubira essimu abo bonna batudde mu tenti eri ebagamba bajje tukutwala essaawa yonna naye mbagamba mbempulirize bulungi tebajje gye banzaala mbempulirize nemukuba nduulu mu yembesege eno naye mbagamba ebajje gye banzaala taata anzaala yafa maama yafa baganda bange bafa ate no bafa sirimu tebafa masasi kati gwe bwenkuba essasi oba onnyambye nga butafa na bulumi kitegeeza gye munaakomanga okutya gye munaakomanga okutiitirira abasajja bano ne mukusinga ne beetwa miliyoni 5 nga isimu abadde mwanvu ng'abonaabona beeyinza namuzimbira kayumba nga mukuba miliyoni zaabwe kwanga enduulu kitegeeza bannayuganda mukyalina ekizibu kingi binofa balina okwogera bwe tufuna akazigayo kantu katuyogere biggweera temutusabako. Bannayuganda kambawulira amazima kumonna abali wantu wali atagenda kufa kumonna abali wantu manyi ngeri giwajjamu ku nsi zirombanzirawo kampane banzita temukaaba mugambe bajja agenze okubeera na Katonda kubanza enzirako olwasayisima nabadde mmanyi olwasayisima nabadde mmanyi bakubye ku musiteke nabadde mmanyi banoonyanze bankubira essimu nga ndi mmalira nempaakiri okumala essaawa nnamba nenkubira butakisi nemubuuza olowooza bakuleisiba tebakoze misiteeke batwalaga kubabajjo eddakiika mpawe dakiika emu amala okwogera mbalayo nembagamba bayinza okuba bakoze misiteeke naate banoonyani nga banoonya bajjo naye okufa kwa Isima ate kubanga gavumenti ya Pulezidenti Museveni yagwa olwobutta omwatuzo kiyinza tosobola kukuuma ggwanga nga n'olwakoloni okukuuma era abantu bangi abamenyesa emituba nga Isima afudde era gavumenti yenyalemu bakisanga ebitundu ebyo yakitaana okugenda kwa Isima kukozanga saddaaka njabalamba bulire ku mulembe gwa Amini bajjajjaffe abaaliwo bata Bishop Kyakani Luwumu Isima mumutwale nga Bishop Luwumu nti bano banyiga n'abantu baabwe kati twaganya okuzuukuka olinda ki seko kyagamba bino mumanyi natagalako nendobeeramu nengayiga kati balina kye baŋŋamba kubamba manyi nnyo terifuuka ankuwa akazindalako muzeeyi ankuwa akazindalako mpa kumuzindalo kuno nga mbagamba Bobi Wine aŋŋambye ali wamu nammwe temugwamu ssuubi saawa yonna ajja basalaso lwangubye ku muzindaalo nemwobereremu ensonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba.